era bagenda kugwayo ddi era bannomeza nabakola ki nabajjako ki awo wedde omusango weguli guba gutuma butenyi mani by force wabajjako sente kati njagala kumanya bali bameka bondi balabako ddi ku myaka 5 mukaaga kati nga sibalaba ekyo nakyo nekisaba omulamuzi akigambe state jukira kopi njiwaddeko state ne state kati asoma okay nensaba ekisemberayo ddala nemugamba nti bwe kibanga oludda olwabe lusazeewo nga lulina abajulizi omusango guno njagala guwulirwe marathon teguyimiriramu nimwetegefu okujja leero nenkya ne luli mulamuzi nemuwe baluwa nawa ne setting afunyeko state muwadde kopi namuzamu nawe oyinako na setting olunaku netudda kyava mpa platform namugamba katongo gwe wandise baluwa eno ntiye oyinza okunyonyola ebiri mu baluwa eno timbisobola ono muteereddemu ne bamafia abazze bakozesa state oli state yatuuka ekiseera naga nti guno omusango gwaffe tegugenda mu pulibageni nenga pulibageni n'omuntu amusiwa omusango system bagireeta ogenda n'okkiriza omusango nabanamutta nemuteesa ku kibonerezo iyo pulibageni nagisaba ne bagamba nakiraba bakikola ne ku kanyamunyo kanyamunyo yattaakena okitegedde bulungi ogwange state yagamba tegenda mu puliki bageni nti DPP yamugaanyi kyenva ngamba wekitiibwa omulamuzi nze nvudde luzira DPP office eri yegayirira bamadala nti abaye mujje tuteese mukkirize muve mukomera mukkirize muve muki mukomera otegera obudde buva mukomera ono ate anyumya nti DPP yaganyi guno ogwange ogw'okubba enkoko wekitegedde ne mugamba ono alina bamafiya abamukolera abamukozesa yensonga lwaki abyogeza mumwa njagala aleeta ebbaluwa ng'eva wa DPP nga bagana nze mu pulibageni ekyakinkole ekyokubiri nina lisiti y'abamafiya wano wekitiibwa omulamuzi nzikiriza ngikusomera noleka omusomero omulamuzi nagala katongo lelindako tongo bya kumulimu oyinza okwogereramu mukama wange mwabo abakitegedde so bwe yakitegeera nti ndi confident ng'era maliridde kyava agamba state kyekiddako state n'agamba wekitiibwa omulamuzi tetukyalinayo mujulizi yenna jukira omusango baali bamaze n'okuleeta io nga tugenda mubuuza bibuuzo n'adduka n'agenda kubanga io ya presentinga mu kooti nti zino company zaali registered twazinonyerezaako era tugenda wa register of company obukakafu buno bwe twaleeta twaleetanga katongole director nofuna bulungi ekyo kyali kimala okulaga omulamuzi ali mu musango tiguno omusango gwa kampuni bano badiringa na kampuni ate kampani oyina twala assets za kampani so yali alina kugamba badirector mugende eka bamafia ne bamulemesa kati io kyavaagana okujja okumubuuza biki ebibuuzo kati state agenda okulaba ali cross section cross examination state bwabeera mukati tunaga wekitiibwa omulamuzi tetukyalina mujulizi yenna era tusazeeyo omusango guno tugugjewo omulamuzi namuga mugenda gujjayo nti ye naye nfuna ku breathing space nengamba bano abasajja bagenda kufuna obuzibu ntandise okugaggawala nga ndi mukomera nembeetegereza zayo mbuulira balooya bannange bangamba kiwedde state agenda atuma bano abajulizi mulamuzi abagamba olwokuba baali abajulizi badde bakyajja nekulastidde babadde bakyajja bawa abajulizi bali 165 abatuvunaana myaka 6 kulabisika abajulizi 2 mu bameka ate nga tekuli n'omu akulumiriza tekuliko n'omu anumiriza kati kwa omulamuzi bwe bagamba nti bagenda kujja musango nabagamba mugende ekibuli kimwawa musango mukola additional statement ne bwe mukola anti musazeewo gujjayo mukola additional statement muzireetewa mbeere safe nimwe mwagukola ki nimwe mwabyekyekoledde mwagujjayo state abatuma bagenda ekibuli side headquarter 22 bagendayo 15 ne bakola additional statement ngekiriza nti withdraw bagujjeyo era omulamuzi n'agamba zali naku z'omwezi 13 December n'agamba muyinza obutansangawo ngenda mulumula nene bwe mba siriiwo ngenda balekera omulamuzi omuto bwe baleeta additional statement omulamuzi abakole ki abate twateekamu amaanyi mangi abasajja bano ne bagenda ekibuli batusabye ne transport ne bakola additional statement 15 ne bazireeta nga omulamuzi yali ayagala musanvu gukka ne bazireeta era omulamuzi tetwamusangawo n'atuwa omulamuzi omuto bamafia bwe bategeera nti bano bakoze additional statement ne state nayaza kusaidia yaffe omusango aguvuddemu ne bateekawo embeera ey'okukangakanga bano abakoze additional statement ne state tugenda okutuuka ewa mulamuzi omuto olimu chief magistrate yamugambye bwe bajja bate omulamuzi omuto bano bamafia bamukubidde akasimu tutuukaawo ng'omulamuzi omuto agamba musango guno gwawaba abantu bangi kakati bano tebasobola kujjayo ki musango bokka olwo ate yekyusa babadde bamaze bakkiriza ngamba omulamuzi omuto weddala erya wansi sebo chief yagambye abantu 7
bwe baleeta additional statement fengo tukola ki fengo tuta baba no bazze 15 kitegeeza 8 nagwo gwapiikinze interest ne gujja musango gwagwo kati gwe baganti bana abantu batono mu myaka 6 gye maze mu komeranze ku limande nga teri yampaako bujulizi bonga nti abantu batono nga abantu state yatugambye baafa abala bawaabisa kinyumu bajja mu interest musango gwo abala bagende Dubai abala bagenda mu Buwarabu kuba ekyeyo kati ontuma abantu abalala hafu y'aba abantu babewa nimuga wishitwa mulamuzi kati onsindise emyaka 6 okola ekyo ate bo benyini nga tebeerese nakwere tebazenga ng'oli musibe munda akitegeera ompe emyaka 6 okuleeta abo nimugamba kati kyentegeddeko togenda kututa kati njagala ontege ku likodi era ngambi ndina obuyinza obunta tokola ki tobina kati ate nina kulinda chief wanakomerawo mu Christmas kati nsaba ngende ku likodi tegeragana nti nze etto nsaba koti ente kwakalukayo kitegede bulungi nemugamba nteeka kuki ku likodi nakikiriza kwa agumateeka so koti yakuyimbudde olwanteeseko ku likodi omulamuzi oli waliko mawo atuukira ku fayiro yo era nakisaako natuzaayo eruzira ono state bimusobedde bali bamuteese ku nninga naffe fenyini alaba amateeka gamukutte ate yakoze ekyenjawulo n'agenda nawithdrawingayo musango ekibuli ekitegeera kati bali mudayirema bo bennyini empapula zonna baziteese mu fayiro era bagenda mu fayiro yaffe empapula ziwithdrawing musango ziriwa tudayiro zira tutandika okuwuliza bannaffe abasigadde abatugobera ku bintu nga batugamba state yatuteye ebbaluwa ewa DPP naye nakkiriziganya n'omulamuzi omuto abaddewo ti bano abantu baki batono era n'agamba baddeyo half of it yebejjayo muki omusango netumanya nti kakati wano tuwoomye genda kuddamu ebaka emyaka emirala paka kunoonya abantu abo kati bali balooyazi baffe abali muli basibe bannaffe ne bagamba nti nawe oluvutafira kubala ki bimu bano bategedde nti mugenda bakuba mu mbuga z'amateeka emyaka 6 gye mukoze obwere tebaagala mufulume waliwo omugezigezi yababalidde nti nga bwe bakoze additional statement omulamuzi agenda kusoma busomi nga bajjako muki musango ne DPP agenda kuwandika ebbaluwa nga bwe yawandika ku bawala tabawala tubajjeko muki omusango so namwe bwabajjako omusango mugenda muwawabira kubanga emyaka 6 nga abateese mukomera temukola ate nekirala etteeka lyeritaputa eddala bwaba nga basobola okuyimbula abawala lwaki gwe tebakuyimbula kitegede bulungi finally state n'aba nga ate yataasa kati ekitongole kye kyakolera omuvuyo gagulabye n'amanya nti wano twabali tuluguddemu najja n'agamba nti tusazewo ogenda okunoonya abajulizi abalala tugende maaso n'okola ki n'okuwoza ate mulinga babiddemu ate buto myaka 6 mufunye abajulizi 20 tekuli kuno mwampadde bujulizi ate state agamba tuddemu ate buto tukole ki nemanya nti nomwaka 6 mulala kikola ki yinza okuddamu era n'ogyeba bali balooya bange baali bamaze dde okumpa amagezi bagamba nawe oluvutafira ku bbala limu kati genda bwe babaamu nga kebakyusizzaamu nga tekatufevalinga va mikono gya state va mikono gya kigenda direct mikono gy'omulamuzi kuba yala mazola gati ali kusaidia mugamba omulamuzi kati omusango guno ngumanyi kati mpulidinga guilty saawe olabe kyazzaako nga ne state wali era state bwe bamugamba state kyekiriwo nti we are ready to proceed tuli ready n'okugenda maaso n'okuwoza omusango guno wekitegeera nze nempanika omukono noga wekitibwa omulamuzi myaka 6 gye maze eruzira nga ndi ku rimandi omusango guno okuwandikidde ebbaluwa nnyingi zitudde mu fayire nakkiriza dde omusango guno ne mugaana okunyamba nengenda mu plea again ne mugaana okola ki okunyamba bano bamaze okuwithdrawingayo omusango era babano bakoze ki beefudde bamafiya benze njogerako be bali wano batatanya ekitiibwa kya kkooti y'Ennabweru mufuna bulungi era naawe mu ntebe yeeyo toyinza kuba nti oli mu mazima n'obwenkanya bamafiya be bakukozesa kati saawe ekitiibwa omulamuzi nyimiridde maaso gwano nzikiriza omusango guno ngumanyi naguza nagukola saba kkooti eno embeerere yakisa empa ekibonerezo omusango guno omulamuzi atunda munago omusajja n'obuvumu bwakozesezza omulamuzi n'agamba come again nemugamba wekitiibwa omulamuzi nzikiriza omusango guno naguza ntaasa obudde bwa kkooti n'ensimbi z'omulimu omusolo omusango guno naguza n'awandiika naye nga ye muli akimanyi tewaguziza bambi embeera agirabye automatically nga nange nenyiiddwa ne ewan wange naye n'ategeera nti escaping route eri wano naye naakola kimu naye nakkiriza omusango
era omulamuzi n'atukolera ekyenjawulo ennyo n'atukonvictinga n'abasalira ati kumumala okukkiriza omusango bakusalira n'atusalira bakusalidde banga ki basalidde emyaka 5 ate ng'oli bweru anti jjukira nti tuzze tusoma omusango guno nti gusibwa emyaka emeka 5 maximum sentence y'obutayimani ya myaka emeka 5 ffe tukoze 6 era kibadde kikubanya omulamuzi ono agamba bannaye bano bamalayo dde ebbanga lyabwe ate tukyagenda mu maaso n'omusango ekitegeeza bakuyimbudde nga n'ekirowoozo wakikola dda nakikola obusibe wabukola dda nina omwaka omulala n'omwaka mulala maaso omulala kati banakkiriza omusango nanconvicting emyaka emeka 5 kati kitegeeza ekitongole ekiramuzi nkibanja omwaka mulamba guli awo tegwampeereddwa ekitegedde bulungi kakati omulamuzi amala tusalira batusingisiza omusango batusiba emyaka emeka 5 omulamuzi ono n'atubeerera wakisa n'agamba ebbanga lyammwe lyemukoze ku limaandi bali bawe ekitegedde bulungi bali bawe mu ngeri y'okubata anti bwagamba nti omusango gukusinze ebbanga lyobadde kitegeeza obadde okolera eggwanga kati obadde musalire bwagamba nti balikuwe balibala ne baligeregeranya n'ekibonerezo kati nze badde nakiyisa dda kati kitegeeza bwe bataddeeko 5 nga nze mbabanja kati balikuwadde mu ngeri ki anti kati omulamuzi yeyagambye emyaka 5 era ne bali bansibye emyaka emeka 5 ogw'omukaga tetugwogerako gwabulidde ekitegedde n'alagira kino kye bayita counts bano abaawo abalina ekinyumu be bajja amayumba gaabwe abatalagiseeko 1,000 mu emmeka n'agamba counts zino zitambulire wamu babeere nabo nti balikuwa n'abajjayo omusango anti kati olwo bansibye buli county emyaka 5 kati bwebala akawunti emyaka 5 wali badde oyinza okuvundira eyo kati n'agamba gitambulire wamu giba gitambulira wamu era gye bagisigadde emeka 5 so omulamuzi badde kusaidiyamu n'asayininga kasango katono nkugambye ate ono ye abitegere by'ensimbi tekayina kubeera awo so kwe kubeera ng'oli bweru escaping route eyo gyenakozesezza okuleka nti ndiwa wabweru mba kugenda maaso nenga mu musango no njagala guyininga basajja bano ngende nabo mu kooti singa kati era nkyakola kusibeera ebintu bino byonna bikuyigiriza ki obadde mukomera n'amateeka nabiki ne kooti ngezibadde zivulugamu abantu nange gyobadde okwataganamu n'abantu oyize eki ekisooka nti oyiza okugumiikiriza ekimu kyetagamu okugumiikiriza era bwetaba omugumiikiriza bino byenyumye otosobola binyumya kyova olaba olwawo okusanga abazira abalamu balangira omuzira abamufu alina kuba yafa kituufu midaali olabanga baana bagundi bagiwa bagenze bagikimye so wakati newali oyinza okubeera omugumiikiriza nyina ogamba waayi kino kakinyige naye nsobola okutaakiriza kuki obulamu yensonga lwaki nasirika namwanyisa mateeka nambala geteeka bwe balimenye nambala g'obutali bwenkanya bwange naye finally nafunye omulamuzi ono nakitegeera so oyo mu bufunze yalinga yakubuludde n'ekitiibwa kya kooti alinga singamulajanira nnyo ne mugabo ekitiibwa taasa kooti yaffe jjukira eyo kooti okujja nali omu ku abaali abasaale abagitandikisa ngaaba LC batuyita ne bagamba kooti eno mugyetaaga kubanga kooti tetwagirina yali wakiso nga nabweru terina ne tusayininga ngaaba LC era nakimugamba ne mugabo ekitiibwa omulamuzi nze omu ku baali abasaale mu kuleeta kooti eno wano nzizizza omusango bandeese wano benzizzaako omusango bafune obwenkanya tibafunye bwenkanya nange azizza omusango sifunye buki bwenkanya kitegeeza nti n'okufaayo kwange okulabika nti ndeeta kooti eno ebeere wano wafudde ettogge mulamuzi gwe yasinzidde n'okubeera nti ampuliriza buli kimu so Katongola baasi kati watandikidde ku kyoli kuki kubiriwo ate omuntu wakuyimbudde ozze wabweru sanze amaka tewali kyala yafumbira walala baana omulenzi asiika capati kati mbeera ki gy'olimu ng'omuntu wali mutunzi wabeera nti olina ebyalaani byewoledde babiyoola tonaba nakwatibwa babiyoola babitwala tonaba nakwatibwa so kati watandikiddewa ne munnauganda bw'aba alaba oba ali Bulaayi oba ali mu nsi kyakuyamba atya njagala kwebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti ng'omuntu ankumye nga ndi mulamu n'akuuma ne bazadde bange taata yasigalawo namusanze Allah akyamukuuma mulamu nsaasira nnyo bakojjange eziroobwe ate maama ye yali yagenda dda naye jjajja yasigalawo nga yankuza lwa maama ye nasanze yagenda wasanze wakati waneeno nasanze yagenda naye abaana nasanze balamu Allah nga bakoze ki nga bakuumye mu mbeera yonna kakati
kwentandikidde okwebaza Allah tindi muki okyali mulamu era nsobola okwogera afuna bulungi esebo njagala okwebaza ennyo baganda bange aba Bizondo okitegeera bo bwe bawulira nti bantadde kubanga kwolwo tebajja mu kooti naye at least nga bakubira mangu ne bagamba emitima gye bakoze bantadde ne bagamba kati musajja waffe naffe tuli baavu tukoze tutya kubanga bino byonna ebintuuseeko babimanyi sina wentandikira agamba ffe katumukolere kino nekino so baba babikola batya anti kati nze nkyalimu amaalo g'ekkomera balina nsuubira nabo gurupu yaabwe gye bakoze ki banteese so wentandikidde kati kwe kuba nti nfunye emikwano otandise ofuna emikwano gye nfunye wakamala bbanga kyebweru waliyo mpezeze nakumeka kubanga bantangira kuza omwezi 11 January leero si 10 wezeza omwezi nkyampeza omwezi ndi munaku 29 kati nfunye miki mikwano nfunye gitya olwokuba nti balina bwe banteeka ne bateekayo akasimu kange kanamba kange mutabani wange wenafuluma bambi nampa akasimu taata kaakano amapeesa kaliko olaba nakampa era ne layini yampeera muzize so eno esimu kati gyokwata ya mutabani wange Simanda Juma bambi yajjajjako n'agamba taata tandikira katukole bwe tuti twetaaga obuyambi abantu bano kamala bategeeza nti bambi omwami ono si mubbi omuntu asobola okuba n'emikono ng'ayaya n'okukola oyo opushinga mupushingi n'omuyamba talina waatandikira obeera muntu ng'olina omutima olinamuko eddiini olinamuko ekyo oli muzadde omwami ono bambi yeetaaga okuyamba mu ngeri nnyingi nnyo n'okumubudaabuda obuzi bwe noba tomuwadde ssente naye noyogerako bwogezi naye kisobola okumuzza engulu bwendowooza ekituufu obadde nkyakubuulira nti bwe nafunye emikwano gyange bayita kasimu kano ne bakugumya era kyensinza okufuna mwenyenyo mu baganda bange Abazondo gye banteeka bwe bubaka obukola ki abantu bangi bayise mu mbeera efaanagana kwega ate singa neyange nawe olinakubeeraga ekyo nakiyitamu seekabeera muki era mugumu yongera okutya ennyo Allah kati ekyo kyenzizizza mu mbeera y'amaanyi otandise okumakinga n'abantu kati ate bwe nabadde ndi ebugerere ndi mu kulima eyo olunaku lwabali lwakusatu lwakubiri nagenza okulaba nga ndabako message ya 6,600 nagenza okubeerawo nga message endala ejja ya 10,100 nze ndabaleko emitwalo gyange 2 gya transport yankomyawo Kampala ngenda ku mobile money nemugamba nzigirako 2 gyange nzire Kampala naye kuliko bimessage byesitegeera kuno agamba si message zino sente nemugamba zinakava mukomera waliwo bintu byesitegeera baweereza kuno ebiki ebintu nakera ku account kuliko sente nagenza okebera ku account nga kuliko emitwalo 29 nemugamba jako 2 gyange zentegeera kati ntudde nze nankankana wenafunidde akasimu ng'oli aŋŋamba nze nsinzidde Sweden nalabye akatambiko katambula jjukira kati nze nina eno simu simanyi bigenda muki mu maaso naye nakuweereza akasimu wandyeetaze okufuna esimu etegeereka kusinga kweno osinga ku mapeesa kuba abantu baffe wana abatugoberera oli ayinza okugamba nti bamufunire essimu kyenjagala okusaba njagala abantu baffe bana abali ku mukutu gwa Kimbo Updates babadde nga bajja bayimirira nange mu nsonga ez'okuyamba abantu njagala obasomera ennamba y'essimu yo saagala bampereze ssente njagala bazikuweereze butereevu era oli bw'aba akuweereza ssente akubire nako akugambe nti nze gundi negundi nkuweereza akasente kano kakuyambe mu kino abantu baffe omwami ono tumuyambe yazze ku nkumbi omanyi enkumbi ze sikyasobola nakulima yadde nakulirako mukyalo naye esaazi bw'ogiteekako sikyasobola saagala kulimba era gwonga nti ovudde mukomera ate kati ogeze ku nkumbi omusajja yali mu masaali g'e Kampala so njagala abantu bano basomere ennamba y'essimu era nsiiminya nsiimidde ddala kubanga ate naawe wandabye katambika nange nakulaye katambi era naawe nonga tolina kyoyinza kumpa wabula kumpe omwaganya akuwa empewo eno nsaba lakusasuli mu bulungi bwereere bano abasajja abali ku mukulu gwa Bizondo akasente kano kebampeereza buli omu yaŋŋambye funa kyolya soka ofune kyokola ki kyolya naye natendewaliddwa okufuna kyenkola kyendya bwe nvudde e Kampala bwe nvudde mu kyalo nkomyewo wano sawa 5 ez'ekiro kumakya
kende kujja kuwa emitwalo gibadde 27 nenjijjako nenzijukira wange yali omuyizzi bwogiragira bwotyo okwata entuula noyingira ki ensiko ekibira bise muganda wange Shafiki Mabeere ali eyo ali mu byalaani netugenda netunonyayo akaalaani akakadde netukafuna so oguze ekyalaani kumakya g'olwaliro era njagala kwebaza tugenda bane mugenda laba ekyalaani kyaguzemu abamuweereza ssente tulabeere nti omusajja ntumuongere tumuyambe essanyu lyenfunye nga nzizeemu gula ekyalaani so weetaaga kina kyene saa zino bingi nnyo naye ddala kikyo kyeweetaaga kati mu mbeera gy'olimu ekisobola wafunye ennyumba wosula musula wa mwanyinaze Katooke osula mwanyoko mwanyinaze alina kaluumuke agudo naffe tutalina musajja waliwo buwala bwange bubiri kati tusula omu so oyo musula Katooke so oyinza okuba nga weetaaga okupangisa ennyumba ng'omusajja ayina omusajja then engoye wafunye ku ngoye engoye esaati esaati n'empale yange eno waliwo omukwano gwange yalimpa yabikuwa ng'ofuluma ekkomera waliwo n'abazzaabo ne bampayo ekkanzu 2 era ku Saturday nina bwendaga ogenda kuyamera waliwo munange Shafiki Mabeere ogerera mikolo sako osame namba y'essimu abawuliriza mikwano gyaffe abakimbowa updates era abatulaba enamba yange eri 0753 27 22 97 ekyennaku ekiriwo tereeta manya gange akatongola Abbas kubanga nkugambye nti mutabani wange ye yakampa tabano gwozaalira ddala gwasanze asiika chapati wali ku Tula Road mwami Semanda Juma ddamu ogisome eri 0753 27 22 97 ereeta amanya ga Semanda Juma. So abantu mwenna nga mulina obudduukirize obw'enjawulo bwe mwagala okudduukirira muganda waffe okyasobola okumukubira kasimu ako n'omuweereza ky'omuweereza ate ategeera nnyo omulimu gw'ebyalaani goyinza gamba nti anze nkugulidde ebyalaani kiki weetaaga kubanga essanyu lyenfunye nga nzizeemu gula ekyalaani ntegedde butegeeze nti omulimu gukoze eki gukomyewo era ngenza okutuuka ewa Shafiki Kamulegeya ng'alinayo omuwala eyazze okusoma kwotandikidde era nagamba ono kamukuwe afuuse mukozi wali akola so ndowooza olaba abantu abatetenkanya era balina n'emikisa nze ntandikiddewo okusala ensawo kukaalaani n'omuwala tasaze ensawo zakutandikiddewo okusala amaliba naye ekintu kyesikubuuzizza ekisiibo mu kkomera kikwasaganyibwa kitya alhamdulillahi rabbil alamin ekyo kitambula bulungi ekisooka okusiiba teeka lya musiraamu kimanyikiddwa oyagala tokola ki toyagala oba ng'olimu abo abasiiba ekitegedde bulungi so tekiriiko excuse nti oba waliwo ekyokulya tewakola ki oba tewali olina kusiiba kujjako ng'olimu abo abantu abatakkirizibwa bino ebintu ddaaku atalawehe ddaaku abasiraamu bannaffe baganda baffe nga mmwe mumukola ne famire zaffe bwe ziba zikoze ki ziseeyo so abasiraamu bangi bajja ne baleeta saddaaka baleeta omuceere mu kisiibo mungi baleeta obuwunga era mu kisiibo bwekisinga kati ate okubeera obulungi kaba mu kisiibo tunywa obuugi buno bweru abantu babaleetera baganda baffe baba baleese alla baba yasitudde nga baagala okusaddaaka so nammwe abaliyo nga mwagala okusaddaaka ogenda bugenzi wali luzira nogaa njagala welfare office emmere y'ebyokulya nabiki ye bamutuma welfare akwasaganya ensonga z'abasibe nti ndeesa bintu by'abasibe oyinza okuba nga tonaba na bireeta osooka omukyalira nemukola appointment nkitegeera bulungi basajja batuleetera ensawo z'omuceere ensawo za sukaali ensawo z'obuwunga kati n'ekisibo netutambula biki netambula bulungi ne wetuba tusiibulukuka bannaffe bafaayo ne batuleetera ebyokola ki ebyokusiibulukuka kakati ekisiibo tumanyi essaawa zaakyo ffe zetuki breakingiramu naye ate otulaze wali nti olwedde muba maze oyingira muba muzeeyo munda okikwasaganya ota munda eyo bitambula bulungi twayingire ku ssaawa 9 eri omusiraamu asibuluka ku 9 kitonda ataliyo asibuluka ku ssaawa emu tezimanyiddwa zimanyiddwa kati ate tunagambye ekyemisana bakigaba ssaawa 2 ku 3 ez'okumakya ekyeggulo ekyeggulo kyo bw'ofuna ekyeggulo ku ssaawa 7 n'okinyiganyiga mu kaveera n'okisiba bulungi akawunga kaffe n'okateekawa n'olinda essaawa emu kati ku ssaawa 9 ezo tuyingiriddemu obuugi bwaffe bujja
oba olina flaska n'oteekamu oba okisangirwa nga tolina flaska obudomola buno buli lita 5 n'oteekamu n'osibako akaveera n'oteekamu bulangiti era butuuka wali mu kyalo kumamuko. Ebintu byaffe bino bikuumibwa bitya? Kuba waliwo mukwano gwange nabadde naye ng'ayagala twalira muganda ebintu badde bamukubidde ng'ayagala twalira muganda baali luzira bintu yendaze byatwala yatwala sabuni muceere mukibiki ebintu ebyo ate bikuumwa bitya bifumbwa ddi biriibwa bitya kuba manyi oba omusibe wali obaawo sitowayo wotereka omuceere gugubale luzira apa prison erina enteekateeka nti waliwo we bafumbira ebyo basibe bannaffe bali abasalire beefumbira batufumbira ogendayo wali balina obusigiri babuteekawo system eyo bagicreatingawo administration ya prison so gwogenda n'akaceereko omuceere bw'oba ogufunye ng'ogenda wali omusajja nga kanzira kufumbira omuceere emmere n'enva omwezi mutwalo ekitegeero sente ezo ogulawo akawunti kati bajja ku akawunti yo ne bateeka ku akawunti oli akufumbira bamuli tebagalamu sente muyinza okuba mutegeraganya bintu bikalu nti omutwalo okukola sirudi zesukali meka tonyumya nti ate ono wakakaaga sirudi 2 nga gwezimuweerawo nga so gwe bakukyalira abantu ne bakuwa sukaali gwe ng'omuwoli osasula wali ate enkuuma y'ebintu byo bikuumirawo ate enkuuma y'ebintu era bw'oba olinayo musibe w'oluzira funa baketi ogimugulire ogitwala bw'afuna bino ebintu bye ateeka mu baketi wano emitwe etuwa erawo ne kapolitiko ossa baketi eyo terakkirizibwa kukwata baketi ya munne bakwatamu ng'era bw'olaba bannakampala ng'abaana b'essomero mu kisulo era ayitamu n'abuuza ono ye alya kaceere nga ffe tetulya kuba omuntu amala kumpi emyaka 7 nga talidde kaceere omuntu ayinza okumalako emyaka gye nga talidde kacapati nga kali akabi bisiyaga bamaze mutwala ne bakuwaayoko ne bamuwaayo so kakati embeera efaanaganako bwetyo osobola okubikola ki obikuuma ebintu ebisinga ebyandibadde byetaagisa ebizira era abanda bamwe n'abalinayo abasibe bamwe ebizira nga tolaba kugulira katongole muceere tegeragana sooka olowooze ku ddagala erisenya n'akasenya kaako teri kusenya ngambye sooka olowooze ku ddagala erisenya n'akasenya kaako okay mu bufunze omuntu akyalira omusibe luzira biki byandibadde atambula nabyo tambula n'eddagala ly'amannyo obuntu obuwerako nga 2-3 bw'oba okimanyi nti ovambala ova lwemi ojja kulwawo okuddayo tambula n'eddagala erikola ki eriwerako n'obuswaki nga 3 kubona atwale mu bokisi ye wali abeere nga liseewo kwata ekirita ekitegeera yaki busakete bwa kirita nga 3 oba buna buteekemu egitabazikiriza zikula kyokka tewaliwo byoya bituli ku mubiri bikula kujjako kati golooza babijjako naki bakkiriza okuba n'ebintu ebyo ng'ejjirita kuba nga oba oyingira no ku reception bakujjako biki ekirita bazikiriza olw'ensonga nti obuyonjo bwe businga obukulu mu prison era ze zetusala enviiri bireevu so badde manyi eri babasala ate naawe baneeyiye kusala eri bakusala wajjajjaawo era bo bagaba ekirita kitongole kya prison kigaba ekirita saagala bandabe bubi era bankooti buli musibe bamuwa ekirita eyiye buli musibe bamuwa ekirita eyiye mu bbanga liki mu bbanga ki tebalwawo nnyo kugaba January bayitamu awo ne bawayo ekirita emu kitegeera ne babalayo awo emyezi nga 6 ne baleetayo ekirita ki ne sabbuuni bagaba batera nnyo gaba sabbuuni kana akabbulu basala bamanya woodi ya woodi wano basulamu abasibe bameka nti 2,000 nabagaba emiti egikola ebitole 10,200 ne batemamu akatole nga kakuwa mu January akatole ne mu 6 akatole yebbanga lyebagabiramu kitegeeza famire erina okubeereramu nekwetamu abagenda luzira tandikira ku ebyo olaba ebitono akasenya n'eddagala kati mu byokulya byolowooza okusitula tandikira ku mukene yeetagisa nnyo kubanga yetavunda omwanikako ne mu gundi wali ate alina engeri gy'ayamba ku bijanjalo bino nti ebijanjalo bino oluusi bibeera n'essupu nga mukambwe tulwala amaaso tutwala biki naye mukene alayika nabamu abasayansi alina mwolabika ekiriisa ekigiragira ekitegeere oyiwamu kati twala mukene ng'akola ki ng'awerako twala ebyennyanja ebigundi ebinyeebwa ebisekule nga biwerako nti birwalwawo waliwo ne bino byebakola bi OD ekitegeere asulamuko mu kiwunga kiri omusajja okuba nga talina ngeri ki gy'afumba naye ngaekijanjalo kyo bwe bakireese wali mu atabulamu OD ekiwunga nekikola ki nekigenda mulowooza ku bintu ebifaanaganako bwe bito so ekyokwebika tokkiriza kumutwalira oba nti omwongereyo kukasuuka ate bwana Kimbuwa oli musibe amalala gaaki olina kukozesa ka blanketi kaliko prison yakuwa eblanketi bwe bakusiba kyo njagala tutegeeza abalabi baffe bwe bakusiba
eddembe erisinga liba likuggiddwako era in fact kibasiba kibayita okusiba eddembe ly'okubeera n'omukazi likuggiddwako eddembe ly'okwetegerera likuggiddwako bwe bagamba sitama ng'ositama yimirira tuula mu ttaka ng'otuula uniform kino kibakuwadde ekirala ng'oluddeyo kwegamba oluddeyo uniform ekaddiye weetaaga endala waliwo lwe batuuka ekiseera nga balaba nabo baswala ne bagamba kale muyiseemuko uniform ezigize ezikaddiye muyiseemuko muwandiike amanya tugabemuko omuntu aba ne uniform meka waba ali mundamu nga musibe nakugambye obeera musibe era ofuna uniform ki emu n'ogitetenkanya obutya bwogenda ojja osanga ekoze ki eddugadde tegeragana kati gwe omugezigezi omukujukuju ennyo afunayoko ne ku bumukene wano gw'okwata bumukene n'ogira tampeko zo bbiri n'okwata ono ali muterera lingi sekisoni eri mu batunzi n'omuwa bumukene n'omugamba mukene ono omulaba ekisaati kyange kikaddiye oba njagalayo ekyokubiri naye n'akikola mu ngeri ya bubba n'akuwa ekisaati n'akibbayo n'akireeta n'akikuwa alina obeera nga osobola okubeera ne peya meka bbiri ez'ebisaati kati gwe weebuuze oli gwe batakyayira era atalina byafuna yabeera bw'atya alina kisensebula paka lwe kirifuka gwe naamulaba nti ono atandise otuswaza amakugunyi gatandise okuyita ebweru Idi Aduha ebisolo mubijjawa okusala ogamba okusala zuhiya omusira yeesobola odda wali ku ssimu n'okubira abantu obagamba mundeetere endiga anti weesobola mundeetere embuzi walekayo tugeze waleka okoze embuzi bagisikale bagireeta ng'etambula n'endiga balikola ki n'ogibagirawa era pulizoni n'ekitegeera nti abasiraamu twabawanyayo ekitiibwa eddiini kyenagambye abasiraamu yidi eno basala eki ebisolo bakola enteekateeka bulungi nnyo mwabaaguza ezo embuzi abagenda okusala ne babatwala ne babakuuma wali bulungi nnyo nemutuukiriza omukolo n'ogisala omala okugisala ne bakuzayo munda bali basibe bannamu abakola kugwokubaaga ne babaaga ne babafumbira ne muliira wamu ate kakati gwe wasaze zuhiya gwomanye nga bagyotirabamu tomanyi tebeera zuhiya badde manyi kati kimanyi kikomayi kyobusibe batukyalidde nga bwe tubeera n'emikwano gyaffe kati nga bugwe muganda wange ekimbo tegeragana ne famire eyo musobola oga nti akati ffe katutwalire abasibe yidi enkulu nemugulayo ente za mwezi 3 netuleeta nebabaga kati bafumba komera lyonna bafuna n'abagula ku muceeri n'abagula ki nemulya yidi kati bafumba komera lyonna nasiiba saasiiba ne musiraamu siri musiraamu kyova olaba nti n'omuceere gwaffe nagaa nti ekizibu kituuka ate tubeera mu ssanyu n'abatali basiraamu omuceere gubeera muki mungi onfuna bulungi awo nabo bakyusakyusa ku byokulya ne Christmas kyekimu kitya nti abana abatali basiraamu olunaku lwa Christmas lutuuse eriyo ababita ku mmere ne babafumbira omuceere ne gijja mu bungi era ne muliira wamu bagifumba yonna mulundi ki olwekomera ne baligabula mulundi gumu ezo ennaku ezo bagabula komera lyonna okuba ku ssimu welfare office eri gye nagambye yetwala ensonga z'abasibe okubira weeyagalidde wona aliwa ekirabika gwe tomanyi kye bayita busibe agwe nnyumiza ate byenkunyumiza kugambye ekyobusibe tegeera nti bakujjako eddembe lyo essimu ekuba buli bbanga lyadde essimu waliwo essimu bbiri essimu ezo bbiri zigenda kuba nga zisaavinga abasibe 50,000 essimu bbiri emitwe ebiri saavinga abasibe 50,000 kakati nga woodi eziri wali ziringa woodi 22 okay kati woodi bazalocatingira olunaku ti woodi eno ejja kuba bweti olunaku etwala ennaku nga 3 kati bwe banga batandise na woodi wano bajja kuvuga woodi 2 nga tebanakunda ku woodi ki wano paka le balikomawo mu woodi mwe mwoli okube wandiise ate amanya bagatimbe wali abanakuba essimu wewandiisa kati olina amanya nti olunaku luno bajja kuba ku 50 mu woodi eyo enkya bakubeko 3 ekitegeera obola nti woodi etwalako ennaku nga 2-3 kati nakumala simu kati gwe webuuza asula mu woodi wano woodi zigenda kuggwayo bbanga ki balayo weeks endala nnya si gwe mwezi nga tonakuddamu kuba essimu lawundi tenaba kukomawo wuwo kati yessimu gye balina okuba ogamba waaye nsindikirako kuno akasente kubanga layini bagiteekawo basindika akasente negana amagezi goba wafunye mu balooya bo bannamateeka abo kugamba obabuuliremu kukuba ewaka kye babakyusakyusaamuko nga bajja mu kooti naye nga gwe weebuuza eddakiika mmeka
era olugitukako halo gamba gundi akole bwati ne bwati ne bwati ne bwati kuba airtime tabawuwo ate muli bangi okusinza ku byolabye biki ebyandibadde bikyusibwa mu kkomera nga gavumenti byandibadde ekola gamba nti gavumenti ekkomera eriweeyo bamusigansimbi baliddukanye bano tebasobola kuddukanya kkomera bakugamba wali nti ekkomera rehabilitation center kifo kibudaabuda kibudaabuda bantu onfuna bulungi naye ekkomera kifo ekitulugunya etulugunya ate ekkomera kifo ekikola kitya ekiyinza okukuleetera trauma okutandika okufuna endowooza enkyamu mu mutwe yadde wagenda ate kubanga okakkanyizibwa ate n'okomawo ng'ofunye ebizibu birala mu bwongo kati twala ekyokulabirako ekyange kasango ka Kampala limandi mutese mu upper prison obadde emyaka 6 toli musalire siri musalire njigamize gya misango minene okomyewo ebintu otobisanze okitegere bulungi kakati onsindika kubeera mulalu gwe yaŋŋamba nti ekkomera kifo kyakubudaabuda oŋŋanya ogenda mu byalaani kale singa wanzikiza mbeere mu byalaani n'ofuluma ng'olina kuguse kyenkanawa ontegere bulungi era weekwasakwasa n'ogamba tubudaabuda wano abantu ne tubateeka mu byalaani tubasomesa kino n'ekino n'ekino naye obirimitinze nti bino byabakonvikiti ate bakonvikiti bebasinga obungi oteeseeyo 2 ku bantu 15,000 basibe ekibooleseeyo betumanyi oyinza okubamu abasibe nga tebaagala basanguza badde manyi abamusibe naye kugambye kati omuntu gwensobola okugamba nti ate mumuludde naye ebbanga n'ebbanga ye yafuuka kimuli buli dakiika 5 abeera ku tv zammwe mali mabiri kazindo ne ONSSF yo yafuuka kimuli buli dakiika 5 bamuleeta mu kooti leero nagwo ne bagumugyako enkyo ne bamuwaabira omulala kati gavumenti erinawo emisango 10 mali mabirizi abona mali mabirizi oyo buli dakiika agisebuufu ewapayani emuleseeyo oyo tubadde kapwanango nga temuzigatta ate kiki mwafuna te olutalo namukomera nze naye kiki naye yasiru lutalo amaanyi sirwa byanfuna sirwa musibeera lwaki byamizannyo kozi mwine emizannyo abadde alina ttiimu gyakulemera nga najo okulembera gisebuufu abadde akulembera ttiimu ya Arsenal akakuku akali mu Arsenal e Bungereza ne mu makomera gye kali nze nga gobadde wati ya Manchester United mu komera zirieri erutalo lulieri Liverpool zirieri olutalo luba lwa bigambo luba lwaki olutalo lunye bato ketawalaba nti ate lulimaniyo bwe bagikuba omupiira ba Arsenal bagendako ne mu kooti ejjinja bayisa ebivulu polisi nebakwata kyemmanyi naffe eri mu kkomera kubanga bagenza okukuba nga siriyo n'omwogezi wa polisi Fred Enanga n'avaayo ng'alinga awuliriza bwe baakutte ne Hassan Kasinjiri n'avaayo ng'awuliriza bwe olutalo olwo ne mu kkomera gye luli kati agisebuufu nsula mu kkubi omupiira ekyali awo ate yejjukira alinamu nkono obuzibuzibu nti bipulesa birinnya kati we tumukubye ayina ogenda musiikibbe ate ne tugendayo kumulabako ku makya Aliba haji byabadde bya mupiira byawedde kakati ate naye n'akyusa najja nange nakuba omupiira onfuna bulungi tabbo nejja kati wa Arsenal ne Man U kakuku kenyini mukomera ate Liverpool nayo eri awo kwa Man U baginyiga eri Manchester City teriyo oba ku Man U noda ku Liverpool eri wakati wa Chelsea yagwamu eriyo yagwamu katoka jubi ndinanye omuleseyo bamusiba kwa kooti ze zagwayo takyata wana bakoti balala ali mukomera ne batabati aye sewofu wali amale babisi tugambi wali Godfrey Kazinda wali Christian bo wegense bamanyi bali public ni mukuru wali nseba laki nseba manyi wala kantu kubeta konde mutoka nyumiza haina kunyumiza cyo tambuziza konde mu yeriwa konde mu section abo baba abateeka yeyo yana kikomera bakikola kizimuli abasibe abagenda mu kooti babagamba sinza ku misango gya mujje mwazza temusaanidde kuddamu kubeera mu bantu society muri bazizira misango government ke bakuumire wano era gwe nga bwatta munno mu nzita gye wamuttamu kooti nekusindika mu kkomera neeragire ottibwe kati gwe beera mu kisenge kino olinze kuttibwa be bali mu kondemu era bambala ngoye njeru azirimu obunakalewo obukuubo ogenda kuzira n'obalaba abambadde enjeru ng'omanya ono leero agenda kufa ono nkya yakola ki yaddako
Omusibe ng'ayimbuddwa ki kye yeetaaga mu ngeri y'okumuzza obwongo? Yeetaaga counseling. Alina kuteekebwa waani? Counseling.